President Museveni akedde kasozi kano kwegatta ku namungi w'abantu abadde azze okutendereza omutonzi n'okwefunira ku mikisa abangi gye balwanira nga bagenze mu kifo kino. Watuukidde ng'ekigango kyakuttedde omuliro anti ng'abakkiriza bali mu kutendereza okusuuta n'okusinza omutonzi. Wano aniriziddwa Monsignori Expedito Magembe ng'akulira ekifo kino. Mu kwogera kwe Monsignori Expedito Magembe asabidde President Museveni emikisa gyonna n'okusingira ddala ng'agenda mu kalulu ka bonna mu mwaka gwa 2016. Monsignori Expedito era asimye President Museveni olw'eddembe eri bukadde mu ggwanga ssaako n'okukkiriza abantu bonna eddembe ly'okusinza. Waliwo embeera ezikwata abaana ba Katonda ng'olifuna ekintu bifa. Ofune sente mwana lwalwala. Bafuna bagenda bikomaawo. Embeera ekwata abaana ba Katonda batayitamu ezo tulwanyisa wano abantu mbagana nga basanyufu mbayitamu have a breakthrough. Tusange tumuwa akalulu n'obugalo bw'ama. Ye President Museveni asimye bannaddiini mu kifo kino olw'okukwata ku bavubuka okusobola okubassaamu okukkiriza ssaako n'okukuuma emirembe. Era abeebazizza okuwa abavubuka amagezi okuyiga okwekolera. Abannaddiini bano baamala okubakusa ebigambo ebyo. Mwagale Katonda, musabe, naye ate mukole. Nabajjajjaffe ab'edda bakitegeera dda ne bagamba nti lubaana embeera n'emiruka otadde. Wano era President Museveni bano abawadde ensimbi obukadde 520 okulongoosa ekifo kino. Guno mulundi gwakubiri nga President Museveni akyalako mu kifo kino. Ekereziya esabye President Museveni akomewo oluvannyuma lw'okuwangula akalulu ka 2016. Ekifo kino kiddukanyizibwa abakungu mu Ekereziya Katolika era nga kyaniriza abantu ab'enzikiriza zonna.